Ambaniriza akadde kano mwasibye mutya mwena muli mutya bagifollowinga Bagitafaali TV ugi Pastor Bugingo munangedde okubanga alaga obutali mu mativu eri abaana be ayongedde okubanga ayagala abaana be ayongedde okubanga alaga obutali mu mativu nti abaana be bakola ki babamulemesa ono omusajja wattu ali munaku etagambika agamba nti no munnange ebbanga tiyekulongolodde abaana nti bamukyayisa abaana ye bw'agamba yagamba nti Kayanja kosa ne Jessica Kayanja bebamuko abayingidde okuba akola ki bamuletse okubanga akyayibwa abaana be akyayibwa abaana be Bugingo munengu yabudde n'ategeeza n'agamba nti abaana abamiisinga era agamba nti etakyawangako baana be jjukira nagakawo yava n'agamba nti abaana be abasonyiye wala basinga baali akitinga ne bagamba nti Bugingo agamba abaana be abasonyiye baana bamukola ki abasinga bagamba nti Bugingo asooka yetondera abaana be yalina okwetondera abaana so si abaana okumwetondera era abasinga bagamba nti Bugingo yakola ensobi era eri abaana be era alina okuba nga agyetondera n'okwetondera maama waabwe nti olw'okumuswaza mu public ku Canan ekyamazima kyo Bugingo bwe yakola bubi omukazi yamulabisa nnyo alimba magiri mu nkuyanja y'abantu abo bonna ebintu byandibadde ebyekyama gwe nokola ki gunosala kubanga tobiteeka mu public si kikolwa kirungi si kikolwa kirungi ekikolwa kye yakola si kikolwa kirungi si kirungi wadde n'akamu wadde n'akettondo naye nga mwongere okubanga mugifollowinga n'okugyekuumirako bagiyita Faadi TV UG mba ne updates ezinavaayo mba n'amawulire agaba gatambula okwetoola eggwanga lyattu Uganda. Comment section weri awo sooka onteere obubaka mu comment section ate osigale nga ogifollowinga bamuyita Musumba Aloysius Bugingo munnange bw'atyo yakoze ki bw'atyo byakonfamize agamba nti munnange ebintu bingi ebisimbawo ebizibiza ebimuziyiza okubanga munnange tafuna chance kubanga meetinga mutabani we omuto emyaka tijekulongolodde myaka ndowooza kati giri 67 bunga talaba ku mutabani woyo agamba nti omwana amumiisinga nnyo era amwagala jjukira Bugingo ne Makula tebalina mwana abasinga bangi byebibuuza naye Makula kitazaalira Bugingo munaye ensonga kugamba y'amateeka Teddy ne Bugingo bakyali bafumbo mu mateeka Bugingo walagira nti munnange ne Makula bazadde omwana obugiba miwunyo abanga ajemedde ekiragiro kya kooti jjukira obufumbo bwa Teddy ne Bugingo tebabusazaamu n'ensonga Teddy yagaana divorce yakigaana kati Bugingo yali atesiteese ekyo nga yagala kubanga wassa ddala Makula ebyaddala amwasise mateeka nga bwe yakola ki bwe yakola Teddy bakole n'embaga embaga ate mwagira betennaba bintu bingi ebisibye embaga ya Bugingo ate tayinza kugikola kati alina soka kubanga munnange akola ki bakansolinga obufumbo bwa Teddy okukola divorce naye Teddy yakola ki yagigaana kuba kooti yabagamba ti Bugingo okola kyokubanga awandiisa Makula mu mateeka balina kubanga baawukana neki ne Teddy jjukira amateeka bakola ki bwe gakola akati awe wali obuzibu we wali ensasagaawo singa lwaki Makula ne Bugingo tebalina kubanga bafuna omwana singa gundi aba akkiriza divorce Pastor Bugingo aba asobola okubanga akola ki afunisa Makula ndowooza olubuto naye akati bwamufunisa ate olubuto kati ssaawa zino ate nga ne Teddy Bugingo akyali mukazi we amuna ekooti awo abajemedde amateeka ga kooti era biyinza obutamutambulira bulungi alina eddiini yabwe mbukkiriza omukazi omu tedde nga y'Abasiraamu awo n'eddiini yennyini yaba akoze ki aba alaze endiga ze nti ate byazigaana okukola ate ebyakola ki ate ye byakola bwakkiriza n'akola ki n'afunisa Makula olubuto Makula baafuuse mukyala we kyotegeeza balina abakyala babiri newankubadde essaawa zino Makula bagamba nti mukazi wa Bugingo
endowooza bingi ebitandika okuba bikola ki bikomekerezebwa makulu okufuuka omukyalo omujjuvu ebisinga biri wa Teddy kuba Teddy yamanyikiddwa mu mateeka nawe ogenda mu mateeka n'osaakinga nobagamba nti munoonyeze mukyala wa Bugingo yaani munsaakingireko wali ku URSB kikola ki baleeta Teddy Bugingo yes gwe baleeta olw'ensonga nti mu URSB yaaliyo kakati awo we wali obuzibu awo wali ekinyusi awo wali ekinyusi Teddy alina kukkiriza divorce kyokka Teddy yagigaana divorce yagaana asibye bingi nnyo ebya Bugingo naye Bugingo ali mu kulaajanya mutabani we agamba nti omwana ebbanga lyekulunguludde agamba nti bannange kisusse naye nga munnange bikola ki awo wetuli bagita Fadi TV mwongere okuba nga mufollowinga n'okugyekumira kati musubscribinga munyige kale manya abasinga bagamba amakulu atazaala mugumba naye tetunnamanya oba amakulu atazaala oba mugumba kubanga olina okumanyira nga Pastor Bugingo yawukanye ne Teddy completely nti banaakwawukana kibula makula tannaba kubanga azaala era makula si mukazi wa bufumbo omujjuvu si mukazi w'omujjuvu okubeera mukazi w'omujjuvu nga bakoze embaga amututte mu mateeka babuwandiisa obufumbo bwabwe ng'obwe ne Teddy bwe babuwandiisa awo makulu aba akkirizibwa okuba nga azaalira Bugingo naye ate kati Bugingo wakikola essaawa zino n'eddiini yennyini eba tekikkiriza eddiini ey'obulokole tekikkiriza awo Bugingo bwe nayo kola ki bimusibye okuba nga munnange bafuna omwana ne Susan Makula bagita Fadi TV gimusubscribinge munyige kade like ngo commenting mbaye bulungi mweraba